Webale kubeera ng'okyaliko ku mukuto gwa Red Zone TV naddala gwe watambula naffe nawe watanaba kuba ng'osubscribinga nyongera okutegeeza nti twegatteko kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna mu mawulire ge tulinawo ate era genjagala okuba nga nkuwa omukyalo oyo gw'olaba mu kifaananyi waggulu agenda kuba nga nkuwa akatambike omukyalo oyo TikTok ate nga wamaanyi mu ggwanga erya Uganda abamumanyi mumumanyi omukyalo oyo yeyita Teddy Nak era ng'abadde atambulira nnyo mu nsonga za alambula mawanga ag'enjawulo n'agezaako bambi okubeera nga nnyonnyola bannayuganda biki ebigenda mu maaso mu mawanga ago gy'abaalaze oba oli akugezaako kompeyalinga eggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza omukyalo ono mu katambike ngendo okuwa alina okwemulugunya eri ekitongole ekimanyiddwa nga National Water and Sewerage Corporation. Ekitongole kino nga kyekivunaanyizibwa ku kusapulayinga amazzi mu ggwanga erya Uganda era ng'ekitongole kino kikulembera omukulu amanyiddwa nga Dr. Engineer Silver Mugisha ono nga yasavinga nga managing director era nga abadde mu kitongole kino oba mu kifo ekyo okuviira ddala mu mwaka ogwa 2013. Kakati wuliriza okusinziira ku Teddy Nak mu katambi nga bwogenda okuwulira bwengenda okukafuwa yavuddeyo n'ategeeza nga sinakafuwa njagala mbikuyitireitiremu akatonotono then oluvannyuma nkuwa akatambi abikwennyonnyolere. Ekitongole kya National Water kyegasse ku bitongole ebirala ebisupplying services ezenjawulo ku bannayuganda wabula nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakomplaininga ku services ezitamala bulungi ezitagatta bulungi ezitatuukiridde ze bagenda mu maaso n'okuba nga waba bannayuganda. Wuliriza omukyalo ono agamba yafuna mita ebala amazzi g'akozesa wabula nga mita ebala ssente nnyingi nnyo bw'okompeyalinga n'amazzi g'aba akozesezza. Kugamba omwezi akozeseza amazzi otebereza osobola okutebereza nti nkozeseza amazzi gago mu kitundu wabula nga mita eraga emitwalo nga 15. bwe yagenda mu maaso n'okuba nga yeebuuza ku kintu kino kiyinza kuba nga kiva ku ki era n'agezaako consultinga n'okutuukirira abakulu mu kitongole ekya National Water ne bamutegeeza nti tujja kuba nga tukukolako nti era bwe yagenda mu maaso n'okuba nga yeebuuza ku bantu ab'enjawulo naddala bw'omanyi obeera n'abantu beweesiga nti bano bayinza okuba balina kye bamanyi ku bino baamutegeeza nti mita eno eri ku lusozi waggulu nti era engeri gy'eri ku lusozi ebala empewo mu kifo ky'okubala amazzi egatta n'empewo eyo empewo egikuba nayo neebeera ng'ebala kubanga yagenda okulaba nga ssente nnyingi nnyo ezitambula ate ng'amazzi gakozeseza oluusi tegakwatagana tegamaakinga na ssente ze bamubalira era mbu ebbanga lyonna abadde ng'asasula ssente zino. Bwe yakola kaweefubeewe ow'okwebuuza n'agenda mu maaso ng'aweebwa amagezi omukyalo ono kye yakola n'atuukirira abakulu mu kitongole kino ekya National Water and Sewerage Corporation. Jjukira nkugambye kikulemberwa omukulu oyo amanyiddwa nga Dr. Engineer Silver Mugisha kyakulembedde nga managing director okuva mu mwaka gwa 2013. Wuliriza bulungi nnyo omukyalo ono mu katambi agamba ngenda kakuwaawo obeere ng'omuwulira agamba bw'ati bwe yatuukirira abakulu ensonga n'azigezaako zonna nga bwe baali bamugambye emitendera gyonna n'agiyitamu awandiika ebbaluwa abategeeza oba oliawo bamufunire mita endala n'ebifaananako bwe bityo. Omukyalo ono mu kifo ky'okumuwa mita baamutegeeza nti munnange baakamutema tubadde tumanyi nti mita eno byebala bye tugenda okutusasuza wabula tukizudde nga ssente z'olina okusasula nnyingi nnyo okusingira ku zino mita zeetugamba. Ekituufu kiri nti ne ssente z'obadde osasula ntono nnyo ssente nnyingi z'ogenda okusasula era ze tukubanja ng'ekitongole ekya National Water and Sewerage Corporation. Mukutu gwa Red Zone TV guli wansi wa umbrella eya Red Zone Media Group emikutu egyenjawulo kwe tusinzira okubeera nga tukuweereza Sebambulire Patrick nzentera okubeerawo ku mikutu egimu okubeera nga nkutuusaako update ku update bw'otanaba kubeera ng'osubscribinga kikole obeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli tunaaba nga tutadde ensonga yonna ate tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako ebyo bye tuba tukusakidde nga wo wennyini w'osinzira okuba nga wotulabira bwe tubikusanza. Njagala owulirize bulungi nnyo ebigambo by'omukyalo ono nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tuwuliriza naawe atanaba kuba nga osubscribinga okikole tubeere nga tutambula ffenna. Wuliriza bulungi nnyo omukyalo alina ky'agamba. Hello mujje baliko mugamba mbuti abanange leero sirina kasimayiro ewange si birungi. I'm really confused, I'm really frustrated because of Uganda National Water. Sivangayo ku media n'enkuba mulanga naye leero binsuseeko ngezezaako bihandolinga biganye neetaaga buyambi bwammwe. Okuva omwaka guno gwe tuli mu 2025 twatandika okufuna bbiru z'amazzi nga nnene nnyo 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 ngamba ewaka e Uganda. Nekibeerawo omwezi gwa January, nekibeerawo Febu, nekibeerawo ne March. Netusooka ne tuleeta ba plumbing yaffe ne bakebera katwali likeji yonna naye nga obuzibu nga mita edduka emisinde emiyitirivu ennyo. Plamba n'atugamba nti payipu y'amazzi
engeri gye muli kasozi ebala mpewo ereeta mpewo kati mpewo yeeyitamu instead amazzi okitegeera kati ate nyo nga mita esigala ebala okitegeera munange nga nkontakitinga national water nga mbagamba kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti abanga natugenda kuweereza abaki abatiimu tebabaweereza mulundi gwasooka nga mbaddamu gwakubiri bwera nga bagamba kyekimu nga mbaddamu gwakusatu kyekimu gwakuna gwakutaano gwamukaaga gwamusanvu bino byonna binjogera nina obujulizi munange nga bavaamu nga bagamba wandiikira maneja waffe nga mpandiikira maneja nga mugamba nsaba kunsalirako ne mujje mulabe n'ekiri ku ground kubanga kino kisikola kisusse nga manager agamba okay ni bagenda kujja balabe ekiriyo tebajja ngira nzirayo ku website nga ntandika bakontaktinga nga bampe namba ey'omukyala nga bagamba oyo mukubire ajja kujja alabe mita yamwe kiki ekigiriko mukyala nga tutandika mukubira mukyala aba yeebuzabuza mukyala mumukubira obalira nga bagamba nzija mumukubira biki nga biyingira mu Easter ng'omukyala alema okujja nga nzirayo era ku website ngambagamba bannange biri bwe biti ne bwe biti nga bagamba kyogenda okukola wandiika ebbaluwa ogireete ku woofiisi ng'olaga nti waliwo obuzibu obuli ku mita eyo ate osaba n'okusalirako ng'era ebbaluwa ngiwandika nga bagitwalayo nga wayitawo ennaku 2 omukyalo omu ng'akuba ng'agamba efe bye tulaba mu sisitimu yaffe bituufu nga neebuuza bye mulaba mu sisitimu nga temuzze kulaba kiri ku ground tunnyonnyodde ensonga lwaki temusituse ne mujja ne mulaba munange nga nziramu ngenda ku website nga mbakontakitinga nga mbagamba bannange sifunye kuyambibwa naye nze sigenda kusobola kubeera na mita eno nga baŋŋamba ennamba eno mukontakitinge ano n'eki mita ng'omukyala tuba tumukontakitinga mukyala wakwegayirira oyo gwe baatuwa paka lwe yanoonya mita mu mwezi guno gunyini ogw'omukaaga baagitute ebadde maze wiiki nga 2 ewaka tewali mazzi baddamu babakubira bagamba bannange mita nga temugikomyawo wabula ekinzija enviiri ku mutwe ekinzija enviiri ku mutwe era ekindikodde nziza eno vidiyo batuweereza ekipapula nga kiraga nti mita baagikebedde naye ebadde n'obuzibu nga yeekwata nga tebala bulungi ssente ebadde ebala ssente ntono egenda kati baagikozeeko egenda kutandika kubala ssente ezisingawo ekuze tubadde tukaabira banange mukitegedde egenda kutandika kubala ssente mpitirivu okusinga ne zitubadde tukaabira kale mpulira nga bimpeddeko confused simanyi kyakukola butuufu amagezi gampeddeko simanyi kyakukola simanyi kiddako bannayuganda nsaba buyambi bwammwe buli omu ayina engeri gy'ayinza okunyambamu oba otambuza vidiyo oba otaginze national water oba oyina advice please help me and aba national water bwe mba mulaba emesegi yange eno nsaba kukola ku nsonga yange maze ebbanga kuba mwezi gwa 3 ngamba kaabirira banange munyambe naye sifunanga kuyambibwa simanyi lwaki ebintu byakwegayirira ate nga we pay for those services simanyi lwaki naye mbutuufu eno embeera Gazofumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganya okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.